omwami we mutumiddeko nnyo era yaliko ne ku TV emu n'agamba kimukoze bubi nnyo okuba nti Jagana yafunye accident n'atafa kimukoze bubi nnyo mutumiddeko mutumiddeko anti yesi muzadde bwe tuba twogera ku mutemu ono atwala abaana bannadduli mwami Walumbe agenza alondamu kwegamba amunyigiriza nnyo Majambere mundu tebagimuwadde eggulo Majambere yakakasa ensi yonna n'abagamba mugenda kutegeera bani abadde mu safe houses nga batugulunya banna Uganda yenze yabyogera mu kamera ensi yonna ngera yagamba mugenda kakasa bani abadde mu safe houses nga batulugunya banna Uganda yenze nawe yabadde avawo yagambye nti bino ebikonde bye munkube mubale emirambo gya Nuupu egyo kati sawa zino Majambere bulijjo kyanonya akikoze eki akifunye era mu bbanga tononya mugera mula motoka empya mumulabe n'abakuumi mumulenga bwe kimwe ky'obulamu nga buteredde era Bamajambere abo mwami Museveni kanyambe mubuuse wadde nga sandyagadde mubuusa Abamajambere bookya n'amayumba gaabwe n'akeera ennyumba n'agikoleza omuliro n'agamba opposition yakoze eki yagyokyezza n'akeera n'agula ekimotoka ekikaddekadde kirimu miliyoni nga 4 bwagala watuuka omwana n'akiteekako akabiriiti n'agamba olaba opposition yayokyezza emmotoka yange gwe mwami Museveni n'oveeri n'omuwasi eyo emmotoka n'ogisasula n'onyiigira nnyo na bano omukyala Ajati Kulusu mukyala w'omugenzi Muzaata agezezzaako okutembeeya aji agaanyi omupya tokola bintu kulaga bantu oba kitegedde kulaga nsi kintutte Mukamuzaata bigenze maaso kola ekintu ky'omanyi ku mutima nti ddala otuusa okikola lwaki nkugamba bwe ntyo wase muntu wagende Akiramu yajjeeko gundi wa Muzaata yajjeeko Kulusumu wa Muzaata kitegeeza ng'oli akyalina makagooli ge yamulekera gwe toyina erinnya lye liwambooli abakomedi okitegeera wa Muzaata we yamulekera Akiramu ewewa Akiramu gali South Africa makaye gali South Africa ntayinaawo South Africa ayinayo oluwamu tutwalewo ewa oba Muzaata Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mbalamusiza mwena wonna wowangala okubeera ng'otulaba enze Sakozi Farouk kakati wano mbandi Mukati ne ba big boys segede batumiddeko mwenna abatunyumirwa abatulaba abatuwota obuliro mwenna mukola kyamaanyi nnyo mwebale ddala Farida awo mu Rotterdam webale nnyo okola kyamaanyi nnyo okuweereza bannayuganda akamere ak'Abafirika webale nnyo webalire ddala tukutumiddeko nnyo mugana yes weyanjule mbalamusiza nnyo bannyabo ne bassebo abalabe Emboozi Mukati amanya nga bulijjo nze Mawa Haruna jalo bategeeza nti tulina ekintu kye bayita anniversary ngena z'omwezi 16 omwezi ogwa Desemba mikwano gyaffe mwenna abalaba Emboozi Mukati tugenda kuba nga tulina mmwe ensonga tugita n'abayimbi ab'amaanyi ebiseera ebyo ngenda kubabuuzaako mbebaze emirimu gye mukola ne mugamba nti mwebale nnyo okubanga mutugoberera Emboozi Mukati nze Duncan okubanga tuba tuusaako ey'olwaleero naye nga mbagamba temwerabira nnyo wali eri Netherland awo ku Rotterdam bagiyita Fusion Africa Restaurant ye restaurant sweet bagira ye Benvik New Benvik yes akakusinga atokansinga abo so kamanyi nembaga nti mugendewo mulye mmere buli mmere gy'osuubira ennungi gy'otera okulya ng'ozze Kampala awo wennyini wa Farida weeri okubanga agikufumbira mu bulamu mbozi nja kwebaza nnyo omukyala gwe bayita Shapiro yatugulidde ente Shapiro yaddawa Shapiro gyali naye Shapiro waddawa Shapiro yatugulidde ente ku anniversary yaguze ente Shapiro yagiguze abantu nno bangi abaguze ebintu ebyenjawulo waliwo yatugulidde soda ku 10 waliwo yatugulidde bingi bantu betemye abingi yeyagala kusoba kujja mpozi nja kutumirako n'abalabo bonna buli alaba Emboozi Mukati mpozi ne kyali waffe ambassador wa Emboozi Mukati
ekata yatugambye naye agenda kubaako kyakola olwo yaddawo agamba ki gyali ensonga ngambye azibeerako nnyo ampozi ngenda kutumirako ku kyali wange bamuyita Godfrey Canada yazze era engatto eno gye mulaba omukulu oyo yagireese mu bulungi nnyo nkutumiddeko muganda wange omuntu yenna yina ng'oyagala kugula tiketi nkiddamu ng'oyagala kugula tiketi oba ng'oyagala kugula tebo oba ng'oyagala ga nti Emboozi Mukati tubaddewo ffenna ojja kutunoonyaako ku 0702 36 67 5 nkutumiddeko ya kakati Faruku kulikayo navayo wakoze bulungi okudda bannaye abantu mwenna abali Netherland ekifo bakiyita Fusion African Restaurant waliwo omukyala amuyita Farida era gwa munoonya genda ku kibanja kya Google oteekemu akagamba ako Fusion African Restaurant bajja kuwa endagiriro ne namba yesimu kweri okitegedde kakati Hajati Fatuma Kimbowa oyo nabeera London yatugulidde kuleti 10 Hajati yagambye kyawulidde ekyo yataddemu kuleti 10 n'ageza soda 10 zo zikwatibwe kakati Shapiro nkwebaza nnyo ente yagiguze abantu bennowe waliwo Faruku ne mukyala we Aisha bagambye namba emu tugenda kwasaganya tusindike kye tuyina ne Dr. Musa yagambye ajja kubaawo Dr. Musa owalema ne Kuruthum Dr. Musa Dr. Musa tumwaniriza nnyo n'omukyala Rema kubanga era tayinza kujja bwomu okujjako nga anaaba anoonya kirala ate Zali yagamba jabbaawo Zali Zuwena gundi Faruku nyina mutabani wange TikToker yeyita chicken mutabani mwana wange kintegeeza my son mutumiddeko nnyo abeerako era kimuluma nnyo naga daddy ovote akuwalinga tontumiddeko owaye tuli nawe ngenda kuza omwezi 16 tugenda kubeera ku Tavern Woods Kabuusu awo sofa tulina ba B2C confirmed bali Kiria Hajati Sophie Nantongo benjogera kubona bali Kiria ajaluna mubiru Mariachi sofa kati abo bakyali Kiria bakyaliwo aba confirminze nabala bangi nabala bangi mikwano gyaffe waliwo omukulu oli ali complaininga nti tuseewo bamuyitani mwami ani oyo mukama wange ensobe tegenda kuddamu kubeerawo yajja omulundi gumu nenga womayinti era mawono yasinga okutusumbuwa yajja omulundi gumu ate ebyo biku byetusinga okwagala kuwabulwa kuba omusajja olwo gwe mulaba nange ayinza okubanga no si asingawo obuteera si asingawo obukulu naye okwetikka emito gino emyaka 2 nga mulimu n'omusajja mawa eyawangala n'emyaka 15 n'abayimbi abanene Faruku oli w'amaanyi njagala kutumirako omukyala gwe bayita mukyalo natugamba okutuwa tikiti nenda zeruddeyo Tiana Banks Tiana Banks o Israeli Tiana Banks tikiti nzagala madamu na bazimanja nenga nkutumiddeko nnyo kakati woba ovudde eri ebweru nojjako wano ogende wa Aji Ali oli ku IN emeri weri koja kitonsa yagambe naye kupate wali kati Yesu landoza nesoogera kitalo nnyo ky'okufa kwa Jakana bambi twafiiriddwa omu ku bantu abayivu era abeetaagibwa mu ggwanga omusajja abadde ndiguli 3 ngambye twafiiriddwa omu ku bantu abayivu abamu ku beetaagibwa mu ggwanga sigambe nti abatali beetaaga naye oli tubeetaaga omuntu ali mu kaliba ya Nadduli tubadde tumwetaagira ddala omwana oyo abadde ayogera ebintu bingi ebituufu ebikanga ebitali bituufu buli omu ng'alina engeri gy'abikola ki alina buli omu ye waata information ye buli omu alina engeri gy'agirabamu waliwo agamba nti atadde mbi waliwo agamba atadde nnungi waliwo agamba nti tekisaanidde buli omu nga bwagirabye naye kitalo nnyo we nabadde mpuliriza omwami Nadduli olutalo olwaleeta President Museveni yalusuulamu abaana baabo abawala 2 n'abalenzi 2 abo bonna banjogerako nga be bakulira be bali abakulu bajjakana mu mwaka gwa 1985 nga bali bamaze okufa wazalira Jakana olutalo lwali luweddemu amaanyi nga lunatera n'okukola ki n'okuggwa omwana we
kitegeeza abaana Nadduli bayina bato bava kwa 37 kukka wansi wadola wa musajja muki mukulu bwe tuba twogera ku mutemu ono atwala abaana ba Nadduli mwami Walumbe agenza alondamu kwegamba amunyigiriza nnyo n'amuteeka mu bulumi obutakola ki obutagambika bwe yabadde ayogera yagambye nti tewali kyosobola kukola ng'omuntu atusiza okukola ki okufa n'agamba naye Katonda bw'atyo bw'asazeewo n'agamba naye ne mu kintu ekibi olumu gwe kyolaba nga kikunyigiriza kijjiramu ekyo ki ekyokuyiga ekifaananyi nakigaziyiza ku Walumbe engeri gy'atukozeemu n'enkijja ku Nadduli n'enkitwalako ne ku bantu abalala abazze bafa bakirumira bano Sepiriano bamuzaata baani nga kwegamba Walumbe atutunuulidde nnyo nga kyenkana agenda alondobamu buli gwakola ki gwayagala olumu abantu ab'omugaso ng'agenza atulondobamu lwakuba nti ekyenjawulo ekiriwo waliwo abantu abamu abakola okutuukiriza ebigendera bya Walumbe byabayagala n'owulira nga bagaa nti kirumira bamukubya amasasi nga Walumbe yayisemu abo batuukirize ekigendererwa kye kyayagala n'owulira nti ate ono bamuwadde obutwa nga Walumbe yayisemu abo kati Walumbe ono ye waaba akola ebintu bye ayina engeri gy'akolamu n'agaa nti ono masanyaze gamukube ono emmotoka kemukoone ono kakole bw'ati ekyo kibi nnyo bwe ngenda ku nsonga y'amajjambere Faluku ensonga y'amajjambere omanyi wali kye bayita okusoomooza abantu abali mu bulumi toyinza kutegeera kye bayisobola kukola toyinza kukigeraageranya kye basobola kukola naye ng'otaddemu n'engeri y'okukola ki era wakiwulidde ddala engeri gye yagenze ng'asomoza nawe yabadde avawo yagambye nti bino ebikonde bye munkube mubala emirambo gya Nuupu egyo emirambo ena mifu yasonze ne bagenda okutta teyagambyeko nti abankubye wano yalonzemu n'agamba nti abanuupu bameka bana bafu okiwulira kyenkugamba omuntu eyo yakikoze waali era abantu bamumanyi teyekomye kwolwo waliwo noono omulenzi yataddeka vidiyo no yakunamira juze ensi ono wegomba n'agamba nti Katonda kye yakoze ekyamaanyi okutta Jakana kyabadde kiyitirivu kataasi tukazine namu n'agamba era namwandu we yagenda kumuwasa alaba abantu abalina ku ssente bayisaamu abakazi ave mukulu okubonaabona kwa Jakana akavidiyo yakatadde kwali yeeyogerera bino tetumuwaayiriza yagamba atya yagambye nze nasanyuse nnyo Jakana okufa era n'agamba nti okumanya omusajja ono yansanyusiza nnyo okufa aleese okutematema mawanga ngoyo tafaani alifa okiwulira bonna tulidde akantu ako omanyi bw'ayagala kuwasa mukazi wa Jakana yagambye ayagala muwasa era alina enamba yagigabako ne miliyoni 5 alina enamba ya namwandu wa Jakana agigabako miliyoni ezo Faluku abantu kati omuntu ng'oyo nga amaze okukola ekintu ekyo okubalaatira mu kufa kw'omuntu kintu kyamaanyi nnyo naye ekyenjawulo nti bano bo ba untouchable kubanga oli yagamba nti golokipa yeebase ye yasibira mu kkomera naye bano bo ba untouchable tewali anaabakwata munnange kubanga oli eyagambye bana bafu yabadde ne pisto ye mu kiwato naye yagenza okukwata tekyamuyamba tekyamugasa ekyo kye nagamba abantu pisto bagikuwa naye olwo tayimu wotuuka nga weetaaga abantu mu society kinene bw'oyogera nti nja kutta n'abana nja kutta bana okiwulira kati embeera eno engeri gyetambulamu kuba bano abantu betugamba tetubawaayiriza babyatudde ng'ensi yonna ekola ki eraba ne bagamba nti abo bana be bamubala bafu kitegeeza bano bamajjambere babakozesa kutta bantu kuba bwagamba nti nze ndi muwagizi wa kibiina kino ngenda kutta ab'ekibiina kiri gwe mulimu gwabwe tebatulowoozesa nti be batemu okiwulira kubanga omuntu atali mutemu atali munnamateeka nga majjambere owaate ne lisiti y'abafa ogwo musango omunene ne mu maaso ga Katonda okulondoba nti Faluku y'abaafa gundi y'abaafa onaalame kati okwegulumiza okwekanidde awo era nze senga nabadde nga ndi bakibiina kiri majjambere gy'ava naali badde twamuyise dda mu David ensonga oziwulira ensonga nziraba
era nziwulira bulungi nnyo. Kaakati waliwo omwami bamuyita Fulanga Gasumba. Omuvandimu. Ye omu ku basooka okulabikawo ku kkooti nga bayise gundi Jakana. Era nga ye ekimu ekyakimulese mu kkooti kulaba nga Jakana asibwa. Omwami we mutumiddeko nnyo. Era yaliko ne ku TV emu n'agamba nti kimukoze bubi nnyo okuba nti Jakana yafunye accident n'atafa. Kimukoze bubi nnyo nnyo. Mutumiddeko? Mutumiddeko kanti ye si muzadde. Kivola mutumiddeko nnyo. Faruku wano mu mbeera otya oba otya twali muntu ayagaliza muntu kufa. Kale obutundu omusajja nga Haji Nadduli alisaayo okuba nti yakafiirwa abaana bameka? Bataano. Ekyo kibi nnyo. Omusajja kisa kya Mukama Yiga ssente w'abavubuka eggomba yavaayo n'akunamira ensi tiyagenda kuyadde kukolesa okweripotinga. Majambere poliisi eri mu kunoonyeza era keera nabo tebyakuttira yakwata abantu nga 15 abaakakwatibwa olw'okuba kw'amajambere. Naye ekibi ekiriwo nti omwana ono eyadde alabika mu katambi yadde ayambala kofira ka people power. Kyekibi ekisingira ddala okubaawo nti so singa yabadde ayambadde akofira ka NRM era bandi bayise ne bakkaanya. Kati mu mbeera yonna ngenda kusaba buli muntu yenna ayagala enkyukakyuka. Weewale nnyo ogenda mu bifo ebigenda okuleeta obuvuyo ng'olina akabonero k'olaga. Ekyo kyewalire ddala kubanga naffe ate abalongo tuleetera obuzibu. Nze Faruku essaawa ya leero siddangako awo n'enkirowoozaako nesobola okuwagira movement era sirigiwagira. Sisobola. Naye kyenjagala okulaga olw'okuba nti embeera mu tabulaga Faruku tukuze tulina abaana. Nze saawa kufiirwa abaana bange wala Haji Nadduli waali. Nteekeddwa okunyigirizibwa n'ekibiina ekikulembera nsobole okukuza abaana bange. Kubanga nze Museveni naye kyakola kinnyumira. Tekiriiwo. Kabeere bagoberezi be. Faruku toyinza kujja mu kuziika n'ojja ne pisto. N'otakoma okwo n'ojja ku lumbe lwa munno n'okudaala. N'omala okudaala oli n'agamba nti mukyala w'oyo ngenda kumuwasa. Ne batamuyita yatugenda ku poliisi okweripotinga. Bino byennyininyini ye Pulezidenti Museveni byali n'abantu be si birungi eri eggwanga. Kubanga ffe tumenye kitegeeza okuba nga oli ku TV otudde n'oli musajja nga agamba mbu kyankoze bubi nnyo 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 omwana oyo obutafa. Imagine ng'agamba omwana wo wakeera ku makya n'ozaala n'omuweerera nga mwenna Gasumba si muzadde. Mbadde sikimanyi. Sorry, mbadde sikimanyi. Yooyo kale nga mwenna muli bazadde nja okusobola okusaasira Haji Nadduli. Ffenna twava eri Mukama Katonda era gye tudda. Lwakuba nti enzira be yaffe tujjira mu miranga era tugendera mu miranga. Naye ng'omusajja ono ekituufu ekimulika essaawa ya leero yeta kansolingi nga y'amaanyi. Mwami Majambere ye Majambere yakolako akatebe mabegakawo ng'ali mu Kaaba ng'ayagala Pulezidenti amuyambe. Simanyi tafunye buku ye omu ku baanoonya obululu n'atafunamu ndowooza ne bamuwa pisto. Kubanga nali simanyi nti agirina. Oluvannyuma lw'okumala okumuwa pisto n'obulamu ne butereera. Naye mwami Majambere eno ensi obukulembeze bwonna buva eri Katonda. Era essaawa yonna abali baawo oba ffe oba baani bajja kufuna obukulembeze obulala. Naye ekibuuzo kiri nti obukulembeze obulala nga buzze Majambere ng'obadde okyali mulamu ensi ogenda kuba ogigamba ki? Nkulu tamala emirundi bwe bamugambako mwogera buli gavumenti ero naye singa gavumenti erikyuka eyinza okukyuka nga nafadde oli bwovunaana mulambo. Kakati mwami Majambere simanyi ensi weenaakyukira onaaba oli mulamu oba onaaba okyaliwo. So mu mbeera yonna buli muntu yandibadde akola omulimu gwe mu kibiina kye ng'agukola nga tulumya munno kubanga ffenna essaawa ya leero essaawa yonna tugenda eri Mukama Katonda. Faruku ekitiibwa kakati sakozi njagala kusooka kutegeeza bannayuganda
nti ekintu kye bayita violence tukivumirira mu nsi yonna kubanga bwe tuba twagala okutereeza eggwanga tulina okwewala ebikolwa ebyokutyoboola n'okulwana mu bantu baffe. Naye njagala kutegeeza bannayuganda nti eggwanga lyafiiriddwa Jakana Nadduli abadde patriot, abadde omulwanirizi w'eddembe eri bannayuganda n'abantu abamukkiririzaamu. Sakozi Haji Nadduli tongera omusaasira yafiiriddwa omwana ku leve eyo nga muyivu ate nga mumanyi. Naye okuziika wano mu Buganda kintu kya nnaku nti tewali muntu gwe bagaana kujja kwatendiga kuziika. Era bwe kiba kyabaddewo nga bwe wakirabye kyabadde kintu kya buswavu naddala mu nnono za Buganda. Naye lwaki abantu balina okwebuuza lwaki tutuuka ku ekisenti eno efaanana bweti nti omuntu ajja mu kuziika oba mu kusaasira ne wabaawo embeera y'okulwanagana. Omusajja omukulu nga Haji Nadduli yali wali mu ddiiro atudde akungubagira mwana we n'abantu abalala, omulambo gwa mutabani we guli mu ddiiro, eno ebikonde bikola ki? Binyooka. Njagala kutegeeza abantu bonna tulina katwatuuka mu ggwanga tebikyali byantu byakweyisaako, tuli mu mbeera enyigiriza n'enyigirizibwa. Kaakati bwe twajjanga mu kkungubaga Sakozi, ebigambo ebyayogerwanga mu kkungubaga byabanga bya bwetwaze, kwetoowaza. Naye gwe tosobola kuvaayo mu kukungubaga, abantu bali mu kungubaga n'otandika okwogera ebigambo nga tokkiriza n'abantu ku expressinga embeera gye balimu. N'olukano bagamba mmwe temunyina kwogera. Nze Majambere. Sebo Sakozi njagala kutegeeza, Muganda David alina kyayogedde ko njagala bategeeza mbakakase nti Majambere mundu tebagimuwadde eggulo. Majambere yakakasa ensi yonna. N'abagamba mugenda kutegeera baani abadde mu safe houses nga batugulunya bannayuganda yenze. Yabyogera. Mu kamera ensi yonna ngera yagamba mugenda kakasa baani abadde mu safe houses nga batulugunya bannayuganda yenze. Okitegedde? So bino si byakwebuzaabuza. Sakozi abantu bonna okufunako obunyiivu kitegeeza badde bagoberera byobadde oyogera n'ebikolwa byo. Njagala kuwa example. Mu kuziika taata wa gundi wa Lord Mayor e Masaka Kalungu, wali abantu bangi mu biti ebyenjawulo, aba opposition n'abali mu government. Ne Sakozi ebigambo byo byoyogera eri public mu kifo ki bitegeeza nnyo entegeerayo n'endowoozayo. Bano b'amajambere ba criminals. NRM ina abantu abali munda mu yo naye nga bafuuka ba criminals beetaaga kukwatibwa ne basibibwa. Otegedde? Kubanga si bye twetaaga mu ggwanga. Bw'abanga Mwai Museveni ne banne balowooza nti bano bakolera bukolezi ggwanga. Okitegedde? Naye nga bye balaga into public birala. Bano bakisa kya Mukisima, kisa kya Mukama, b'amajambere. Bonna abo bolaba criminals. So tulina okuddayo ku drawing board Sakozi. Tugamba twagala kuzimba ggwanga. Ne government eri buyinza ate yetandise okusiga obukyayi n'abanne abakola ki? Abagikolera nga b'amajambere. Tosobola kuvaayo n'ogamba nze nja kubatta. Otegedde? Awo ssaawa zino Majambere baligambye kale bamukozeko violence. Naye ye bye yayogedde n'agamba emirambo era gigenda kugwa wali yabadde agyogera ngani. Majambere ku mukolo gw'okuziika yagenzeeko omukungu wa government yayitiddwa, yagenzeeyo mu kitiiki. So Sakozi njagala kakasa ekiraba na Uganda nti aka video kituufu mwabadde mwana yambadde enkofiira people power. Ne si yekka yabadde mu action. Nalabyeko n'omukyala omukuba nakyalo ng'akutta akatebe akuba Majambere. Otegedde? Waliwo abavubuka n'abasajja betwalabyeko nga bali mu byambalo bya bulijjo. So zino hate speech Majambere z'abadde aweereza ku mitimbagano gy'eggwanga gy'ensi yonna abantu badde bamufollowinga. Otegedde? So nze ntegeeza Mwai Museveni ne gavumenti ye betuba twagala okuzimba eggwanga eryawamu bejjeko abantu nga bano. Owulira ssebo? Bejjeko abantu nga bano abajja mu mawulire ne bapreachinga hate kubanga bagamba nti opposition ye preachinga hate. Naye bennyini be bakozesa be basookerwako preachinga hate. Okay. Maliriza ensonga eno muganda.
Dati nze ensonga yagimaliza nga ntegeeza abantu nga bamajambere nti obeera mu gavumenti ng'ogyagala nnyo era oyagala ssente oyagala buli kimu naye sooka weetunuulire ggwe kubanga abantu bajja kuva ku gavumenti gy'okoleramu oba ekibiina ky'owagira batunuulire ggwe ng'omuntu nti ne bw'oba okedde ng'ekibiina ekyo tekikyaliwo nga wakola ebikolobero ebibi ogenda kusigala nga gwe wennyini oli mu trouble n'abaana bo oluusi ne famire yo kati nze njagala abantu bonna abali ku byobufuzi ng'olina oludda lw'oliko oba owagira Museveni oba owagira Nuupu oba owagira FDC funamu endowooza nga ggwe weerowoozeeko nga ggwe nti kino nkikola olw'okuba ndi muwagizi wa FDC oba NRM oba waki naye kyenkola nze abantu bagenda kuntunuulira batya nga nze nga si kibiina kubanga abantu batuuka ekiseera ne bava ku ggwe ng'omuntu oba ebintu bye tukola bituuka ekiseera ggwe ne bikuvaako ne biva ku ggwanga ne bitunuulira ggwe omuntu eyali akola ki gwe yali abikola ng'abantu boolaba kati nga bakitatta kitatta yemu kubaakuba abaana wano n'ekiseera kyatuuka gavumenti nesigala nga weeri nga bavuga motoka zaabwe bali mu esi naye nga ye kitatta ali mu trouble nga ye kitatta ali mu buzibu so bwe tuba nga tulina ebibiina bye tulimu wadde nga biri ku toopu nnyo wadde nga byamaanyi nnyo wadde nga balina obuyinza nnyo emundu bazirina omanyinza tebajja ku nsibo oba ne bwe banansiba nja kuvaayo ne tayimu etuuka ebintu ne biba nga biddira ggwe nga bwolaba essaawa njagala kunnyamba Majambere akolanga ani mu NRM muki wa security wa alina position ki Majambere kyendowooza oba kyemmanyi be bamu ku bantu abakungira NRM oba abawagizi ba NRM abaki abawooloolo naye kakati abantu bano balina enkola gye bakola bagenda ne balimba omanye ekyetaaga institute awujjirewo ekifaananyi ekyawaggulu tibagenda ne babalimba ne bagamba nti kakati olaba pulezidenti engeri gye nkuwagira ennyo bagenda kunzita aba banupu olaba bagenda kunkuba nga bakuwa abasirikale kyova olaba ojje waaluuna okugula emmere n'ojja n'omusirikale tobalaba bulijjo abantu abajje waaluuna najje waaluuna n'ogamba ono akola ki ne bamuwa omusirikale naye nga yewe yagenda eri yawaayo ekifaananyi tabeera na position mu gavumenti aba talina kyali ne bw'atuuka eri ng'agamba bannange nze engeri gye mbawagira bali abantu bagenda kunkuba munyambe oba kitegedde munyambe mumpeyo abasirikale bankuume kyekifaananyi kye bagamba eri abantu abo kati oba n'abantu bali mu SC tebamanyi biri eno ku ground nti owayo NRM bamuleka n'atambula kubanga omuntu agamba ensi eri mugunjula kaakati kyova olaba nga basanga balina abasirikale okitegedde abasirikale abo be balina baba basabayo mu ngeri eyo bandi buyi muzeeyi bagenda kunkuba nze era olaba mpa abasirikale nga babawo abasirikale ne wagenda ku poliisi awo ow'ekibuye asoogera osi waawo n'agamba osi mpaayo nze omanyi nze gundi ndi bwendi ne bwendi mpaayo omusirikale n'atandika n'otambula yes tebalina kye bali naye balina ekifaananyi kye balaga nti eno bagenda kukubwa kyovola abannaffe badde saagala abali ku ludda oluvuganya era bongere kuba abantu abo kubanga buli lw'omukuba nga ye agenda eri ng'asaba security ng'asaba emmotoka ng'ayoola owoza nkibonereza naye ng'ate mu kukibonereza bagenda kiwasereza w'omusolo kizoonoone gwosigale ng'okola ki tubeere n'okutegeera okwawagguluko wakati olaba abantu abakubye Majambere saa zino bamukoledde kati kuba bulijjo Majambere anoonya engeri gyatuuka ku President Museveni kati sawa zino nyinza omulangaliwa President Museveni okitegeera so nze mbadde nsaba nti bano abantu abakuba bano abantu temubakuba omanyi Faluko omuntu osobola obutamukuba naye ng'omubonereza oba omwongera amaanyi n'amadaala okitegeera bulijjo kyanoonya okulaba kasawa zino oba okimuwadde ng'akola ki ng'agenda kukifuna nti Majambere twamulabako emabega ng'akaaba pulezidenti ffe twakunoonyeza akalulu naye tetukulaba tebatukkiriza kukulaba okitegeera kati sawa zino omuntu nga President Museveni kyeki kyamalengo nti omuntu oba yambadde ekyekufaananyiza ekibiina kyonna tosembera ku front tokuba muntu wadde luyi kiba kifaananyi kirala okitegeera kati sawa zino Majambere
bulijjo kyanoonya akikoze eki akifunye era mu bbanga tonoonya mugenda mula mmotoka empya mumulabe n'abakuumi mumulenga bukimu ekyo obulamu bwe nga buteredde era bamajambere abo mwami Museveni kanyambe mubuuse wadde nga sandyagadde mubuusa abamajambere bookya n'amayumba gaabwe n'akeera ennyumba n'agikoleza omuliro n'agamba opposition yakoze eki yagyokyezza n'akeera n'agula ekimotoka ekikaddekadde kirimu miliyoni nga 4 bwagala waatuuka omwana n'akiteekako akabiriiti n'agamba olaba opposition yayokyezza emmotoka yange gwe mwami Museveni noveeri n'omuwasi eyo emmotoka n'ogisasula n'onyiigira nnyo na bano n'ogamba olaba wayokyezza emmotoka y'omuwagizi wange n'oyokya emmotoka eyo olumala ojjokya nga ye mwami oyo majambere avuga mpya essente z'obawa bajja ne bakulimbalimba naye nga batwala ssente za wa musolo ng'emmotoka n'amayumba bye babyeyokyereza kamalo kulaga kakati mwami mawa antunudde mu bwongo labayo nalondayo ekimu kye mbadde ngenda okugenda wala abasajja bano bategeka ebintu byabwe nga babyakoza ki babyetegekedde kankuwa ekyokulabirako bw'ategeka omukuba afunayo n'ayambala yunifoomu ya nuupu anti buliya kyengenda okugamba nkugerezeeko ku kintu ekyangu bigi ayo omumanyi tolaba buli kivulu kyagendamu nti bamukuba obucupa bigi ayo asiba ayitaawo ababeera mu bivulu bo basigala eyo wano nga tebamukubirawo bategeka abantu baabwe tebalina njawulo bwe bamala okugwa banoonya engeri gye baddamu engulu nkugambye bategeka abantu baabwe basobola n'okufuna ayambadde yunifoomu ya nuupu era nga yagenda osooka okukuba ekikonde ontegera kyenkugamba balagire ddala nti abanuupu bakoze eki naye mu commissioninga tamensioninga kyalo wadde majambere ab'ekyalo yabadde abamanyi agamba nti abanuupu emirambo egyo mukirabye abanuupu emirambo egyo okiwulira besetingira ddala babo balina eri kyebakola ki kyebanonayo otunulira abayimbi bano abadde bagamba nti babakuba obucupa naye nkubulira abantu omuntu ayimirira ku stage naga abankuba obucupa najjamu nesati naga mwongere mukube awato wali jinja lwaki era bakasuka buno bwa plastic na buveera mukube jinja agweri okakasenti kiki nze mbuuza big eye bamukuba obucupa ng'agenze mugundi bwayite makindi talina wadde omukuumi abamukuba eri baba afa badde njagala kutegeezako muganda wange namba emu gwe tugwa mu kowa erimu saagala ogeze basajja bamajambere kuba big eye tokigeza wadde kubateeka yadde mu kataasa akamusina mu kikopo majambere mpozi nga munnayuganda abadde wala nnyo ne bye twogera mu reality bannayuganda baleko ku butambi bw'amajambere bubadde buyina message buweereza gavumenti eno owulira ssebo sakoze ekifaananyi kyo kyolaga David bw'abanga promoter era David alabika obwa promoter omutemu obutemu era byakola biraga bya butemu yagambye sakoze sobola kuvaani n'ogamba nja kubatta nga toyina mutima gwa kirowoozo kyakutta ontegedde waleoddeko bigayi nga gamba nja kubatta oba kusaasira oba mayinja bayinza okuba balina obukodyo obw'okuteekateeka ssente naye ye majambere kikyali eyo point majambere ebikolwa bye bibadde byakanywa musaayi yabyeyogerera era n'agamba emirambo gijja kukola ki sakozo omuntu bw'atuuka n'agamba mukabena n'agamba abasaana kufa kitegeeza n'omutima gw'obutemu okola ki ogulina so tetwagala bannayuganda bakubirire omutemu asigala mutemu era kanywa musaayi njagala tugende ku nsonga endala gavumenti ba MP baadde bagala kweyongeza ssente mwami Museveni n'agwa mu lukwe mwami Museveni agamba agudde mu lukwe lw'abantu bano baadde bagala kweyongeza ssente era agambye bazzeeyo biiru eyo tagitegeera baadde bu security pay rise baadde bagala kweyongeza ng'ensi temanyi Faluku ekyennaku bwe kiba kituuse mu parliament agamu ku monitor yagambye ebimu ku biwayi Museveni stops MPs security pay rise plan baadde bagala kweyongeza so
kasente ekimu ku biwayo ebikola eggwanga lino nga tukyali kuyaba majembere na bano bwe tulowooza abaasigalamu ensa ate be basinze n'okusiiwuuka empisa omanyi ngenda kubuulira MP kiraga ekifaananyi bwe kyalinga kati kyakyuka luli kyali kiraga ekifaananyi nti abantu baweereza baagala okufaanana ye era ng'abantu abo balonda omuntu gwe beesize okujja mu paalamenti kyannaku nnyo nti kati abaliyo simanyi bo ndowooza zaabwe wezifaanana kubanga olaba zikyuka nnyo naffe baweereza enjawulo yaffe ne ba MP njawulo nnene nnyo gapu nnene kubanga ebintu bye twagala bateeseeko tebiteesebwako Faluku otuuka mu paalamenti awo n'owulira ensonga ezijja ku ttebo ne zikusobera twali wano ne tulabula abantu nti abasajja bano abakyala ba Mongo ne baali batuziza mu komedi wa nyegenyege nga bayisawo tteeka lya nsereko nga tebalyogerako lyagenza okudda nga omukulu alisayinize neffe batuza mu komedi wa nyegenyege ndayira tajabaayo eri ne liyita kati wano bagamba batya olwaleero baakukuta ne bayagala okweyongeza omusaala MPs naye bayagadde okweyongeza omusaala ogwo tebaalaze engeri ki ssente zigenda kuvaawa ze bagenda okweyongeza zigenda kujja zitya eggwanga lyeyongeddeko ku byenfuna byonna tebaabiraze bo mu kweyongeza omusaala pulezidenti oba leero ani yamugambye yagambye mbu Kasayija bwe yagambye nagaa Kasayija yandabudde nti abakulu bano egenda kukoleeta okubongeza egenda kukoleeta okufuna ssente zino tujja tulindako bwe yagambye yamuwaddeko ku bubonero naye nze obukugu bwa Kasayija mmanyi musajja mukugu kubanga ekintu kino akimanyi yakisoma lwakuba nti olumu akola bubi nnyo okusinziira ku bukugu bwe byakola tebijja mu bukugu bwe okiwulira kye nkugamba ayinza okuba ku kino yalabye lwami n'agamba n'alumirirwako n'akola ki n'agamba kino kyo tukireke kakati nze abapaalamenti bonna ba MPs be basinga okunnuma obulamu bwange twalonda abantu abo mu kufa n'okuwona Faluku mu bulumi obutagambika ne tubayingiza mu paalamenti naye baatuuka eyo teri MP ateeseza ku muntu wa wano wansi Faluku tuyina ebintu ebituluma tuyina abantu ebintu ebibaluma ebibatuddeko naye bo bafa ku musaala munene ondele gwe bayina munene ate era baagala munene mulala ne gwe bayina munene ne paalamenti eyo eyina ekizibu kimu omanyi ekitongole kyokka ekyetegekera omusaala ekyo kyolaba pulezidenti agamba bugambi nti kino nkiyisiza kikoze kasamala okutesa ntweyongeze bebetegekera bebakola ki buli kimu kati tuzudde ekizibu ku paalamenti yaffe eno nti nabo bye bataateesa oba bye balumirwa beerumirirwa si bya ggwanga era tebakulima nti paalamenti eyimiriddewo ku ggwanga era olaba buli ekijja okuyita bonna bagamba otuwadde ki towulya bano nga bazeerangira ssente baatuwadde ana baatuwadde 2 batuwadde 5 nga waliwo ekikola ki so David anji memba omu bamuyita Lwakajala yasooka oleeta ekintu kino ku ttebo mu July agamba nti ekintu kino batuongeze kantu Museveni agamba yagudde mu lukwe n'abistopinga tiyagudde mu lukwe era bino naye abaabimanyi wabula kati ekyenjawulo ekiri wano Museveni kyeyakoze manyi Museveni omusajja mugezi nnyo kyeyakoze wano kiringanga woyinza okukeera ku makya n'okwata akasereko n'okateeka mu bbanka n'okaterekayo kati yatidde abantu be n'abatereka mu bbanka gye bali eyo ekiro kyobeera ng'okimanya ajja kubayita yagambye wano liddeyo mugira yekananyizibwe era ajja kubayita kozi mwangamba mwagala kumwongeza ku kantu soka mukoze mutya kino 026 bagenda kuziiza eno business era Minisita Kasayija yonze mwewuunya omusajja muyifu ate mugezi nnyo naye walulwa ayogera kino ngayo mwenyininyini amaanyi gakuweddemu yagambako olunaku olumu mbu yagenda okuyingira woofiisi nga basayininga yasanga empapula nga basayininga naye nga tabimanyi naye n'obuuza minisita gwe n'oyingira buyingizi woofiisi n'osoma documenti z'osanzeemu
so kati bino kuudisa bana Uganda bino kuudisa bana Uganda kubanga esawa ya leero sente zino kubanga president alito kusayininga kera abaina kubanga ataddeko bani ani asinga abaka abangi kyongamba ababaka besinga bagamba katukiisizza twagamuze otereko omukono asobola okugaana olaba lino lyayise mu weeks emu mu nnaku 4 eryansereko mu nnaku 6 nabanga maze okulisayiningako naye ino eri abantu be just bino bina betulimu tuli kuganga oyinza okuba nti ekiguumaaza ng'ente eri mu kwota omusajja ateeka kukiguumaaza gweweebuuzeemu minisita Kaseje era mbonna yeyasoose okulala mugamba waayo w'ekitiibwa mukama wange abantu baagala kweyongeza ku musaala ye tagwagala naye mwenyininyini sente azaagala katolona ebintu nze era faluji gye bunajjako ebirajjanga ku tebo nga bya movement sijja na kubiteesanga kunja birekeranga mawa kubanga goli wawo nze ndi wakana nti kati oyagala abekamba kubemu ebituli Faruku gamba tebasomera mu bende tewali n'omwana afe asomera mu bende Sakozi Montaga bagiyise secret paradise mu 7 stops MPs secret paradise plan akagambo secret kenjagala awo enjagala okunotinga bulungi tewali kintu kiri secret secret kigeze kintu kyakyama Museveni agambye ate wano awo enjagala okube mutoki mu 7 stops MPs secret pay rise plan kati gosobola okuŋŋamba nti waliwo ekintu ekiba mu makaago ne kiba kyakyama nga gwe head of the family kati abuzaabuza bannayuganda era ebigendererwa bye byakwongera kunafuya babaka naddala bali ku opposition batya kubanga abeNRMC yonna ekimanyi nti bo buli ekijja kikkirizibwa bakiyisa buyisa naddala kubanga owulire eyaleese egundi amendment eyo wa NRM wakajala so kitegeeza ne bana ababaka abaali badde bateekawo ekkonde ne bagamba nti tekijja kukola ki tekijja kuyita ab'opposition abamaze obbalabisa nti ababaka be mwatumaano mu parliament ebigendererwa byabwe byakweyongeza ssente otegedde baagala kweyongeza ssente byebigendererwa bya byabaleeta mu parliament otegedde kati ye ali mu bakuba in and out ebigendererwa byabo tebajja bateeseza bali mu kweyongeza ki ebigendererwa byabwe byabaleeta mu parliament kunoonya ssente nazi zino bakola ki baziyisa bansaba neje kikomekkereza etteeka lyonna president ye last man standing yalina otuteeka omukono kufangiwa nti lifuuse oba amendment eteekeddwa mu nkola otegedde ye lwaki yavuddeyo mangu n'agenda mu mawulire n'agamba nti eno gundi bano bempi badde bayisaawo okwongeza ssente lwaki tebalirinze ne balireeta ku mmeeza n'agamba lwaki Museveni yavuddeyo mangu lwaki erya gundi computer misuse teyajja mu mawulire n'agamba bakkuse n'etteeka lino balizeeyo so mwami Museveni ebyokulabisa byalimu naye byayingiddemu kati ayagala kwongera tukonfaminga nti eno parliament gye mulaba nange mugifiirako naye teyina makulu era nga kituufu teyina makulu kubanga nga bwe nkugambye gikwata mu mikono gyayo n'agiteeka bwati mu nkwawaze so nga muganda we bwavudde ng'ali waggulu buli kintu kyonna ekijja ne kigenda ku mmeeza ya mwami Museveni naddala ng'owulira biru agireese ng'avuddemu NRM baba batuddeko somewhere ne badiscussingako naye nga kirina gye kigenda okukola ki okuggwera era waliwo omupango kirabika waliwo ekiteekebwateekebwa lwaki waliwo pay raise egenda maaso waliwo omusingo ogugenda okuyisiŋŋanyizibwa mpa kino nkuwe kino otegedde Sakozi wetudda anti bize bibaawo leka nkulyeko example mwami Museveni wano twali mu gundi eno ewedde bwe baali bawa miliyoni 2 abaka ba parliament waziraba baddeyo mu constituency zaabwe beebuuze nga tuli mu covid mwami Museveni yakwata ababaka ne bawa miliyoni 2 bagende beebuuze mu constituency bwe yamala n'agamba nze nabawadde miliyoni 2 mu covid naye ekyali amabega waakyo baali bayisa supplementary budget eya billions and billions of money ezaali zigenda mu State House ezo tebazoogerako bwe yamala n'abalabisa so ababaka ba parliament
Mwami Museveni yenkola gy'abatuttemu ayongera obbala bisensi naye era kijja kumala kiyite sente bajja zeeyongeza mu maaso awe tulaga. Okiraba otya? Museveni agudde mu lukwe baadde baagala kweyongeza sente abasajja bano. Naye Faruku ebintu by'obufuzi bino bw'oba obitunuulira olina obitunuulira nga obwongo bugaziyeeko. Obwongo butagaziwako olina ebintu by'otandika olaba naawe n'obirabanga Mwami Museveni oba n'obirabanga abantu abaki abalala. Naye olw'okuba nti oludda oluvuganya nabagambako wano tikati abaludda oluvuganya tebakyali baludda luvuganya wabula baludda lugaaya. Abamu bafuuka baludda lugaaya baava ku ludda oluvuganya kati bali ludda lukola ki lugaaya bali mu kugaaya bugaaya sente. Lwaki nkyogera bwe ntyo kati ate ekibi ne bafunayo eno mu bawagizi abantu abafaanana ng'oli ava okuteesa ow'omu bwengula nti Faruku ali ekintu kyayogera ne Museveni kyayagala. Era abantu ng'abo bw'obatunuulira palamenti gitunuulire nti oba ba Museveni balimu 4 oba 5 oba 10 netunuulira palamenti nga palamenti yo. Okitegedde tuliwo ekifaananyi abantu ti palamenti eyo bafuna ekyekwaso ti munnanga nti bali be bayisiza be basinga obuki obungi kati ne bafuna ne bakajjajja tena babaga nti abali be basinga obuki obungi tetubasobola. Ekyo ne bakifunanga ekyekwaso. Naye ng'ate tulabye nnyo ebintu nga batono babirwanira obifiirako abamu ne bamenyeka n'embiriizi bye baba batakkirizganyizaako. Okitegedde kati ekikulu si bungi bw'abali kubeera eri naye reaction kubanga reaction eno Museveni yagifulumiza. Ow'oludda oluvuganya waliwo yali agimasuddeko agikuba nti bannange tiwaliyo sente ne ze baagala okuyiseeyo. Tewaliwo opposition yavaayo n'agikuba era Museveni amaze kukola ye n'akola ki ate Museveni saagala bamulabire mu kiti ekyo. Omanyi omuntu ne waaba omubi wabaawo ate ekintu kyolaba kati Museveni yatunuulidde byanfuna bya ggwanga ne Kasajja yakigambye wali ti bw'atunuulira essene manyi wema mwagala okwongeza ekintu kyonna tugenda okwongera ku bungi bw'emmundu tugenda okwongera ku bungi bw'emmotoka mulina okusooka ne mumanya zigenda kuvaawa. Tegedde bajeti y'eggwanga yeeyongeddeko kubanga osooka nomanya tugenda kwongeza abaka palamenti twongeze abalamuzi neze tugenda okwongeza abalamuzi tugenda zijjawa ye Kasajja wali kyeyanotinga era newunyiza nambemu okuba nti takirambuludde bulungi kyeyanotinga ng'alaba kwe kugenda wa Museveni alope nga bano bagenda kweyongeza neze bagenda okweyongeza tezirina we zigenda kuva okusina ku bajeti yafukola ki eyafuluma. Sente nga banayongeza abakozi ne bongeza baki wateekwa okubaawo ebintu bye bongerako ne bagamba ku mafuta twongeddeko kino basobole okukavalinga biri bye baba bongezza omusaala. Oba kitegedde ye Kasajja we yali atunudde akati abaka ba palamenti bano bagenda ne babeerawo nga bo basewungu baani bonna abaka betulina bajofre Lutaaya bampuuga abaka ba opposition baba bakimanyi ekintu ekyo kyali mu December kyali July kati July yakireeta mubaka waki wa palamenti owa NRM akiikirira abakozi naye bakulima nti ababaka ba palamenti baba tebakimanyi era baba bakimanyi naye wali ye yavaayo ow'oludda oluvuganya n'agenda ku leediyo n'atandika okuba embeekuulo kyabannange twagala na kweyongeza okusiza eggwanga bwe riri ffe twabiganye tetunnabalaba era y'ensonga omuntu ayogedde omanyi waliwo ogenda ku ssomero n'osoma naye n'otayiga nga naye wagenda ku ssomero. Nze saasoma nnyo ne sekureti ekintu ekyekyama kitegeeza kibadde kyankukutu nga nabaali mu palamenti bamanyi enkukutu yaabwe bakimanyi bonna. Kati oli wava nagamba ba NRM awo abaatubuza naye nze kyenjagala abaka ba palamenti twongere obbateekayo twagesa ajja tutuusa tubagambe nti mugamba mutya nti kino kyayisinga mmwe musinga obungi kubanga kati babbiramu ekyo abali be batusinga obungi buli eki webekwasa kati ne bafuna ne bannambeemu ababogerera nti bali omanyi bangi nemmwe abatono mukoze eki teri basajja abo
kyebabeeramu nga tebakimanyi kigenda okuyita nga bakimanyi kati ndo alaba waliwo ekisanja okwongeza ekisanja kifuuke kya myaka 7 olw'okuba kibakwatako olw'okuba kibakwatako era teri mubaka wa paalamenti w'opposition gwe bagenda kumenya mugongo kwekyo ekintu olw'okuba naye kikola ki nga beeyongeza ebisanja kife kya myaka 7 kubanga kiki kakati kubanga kibakolera kati saagala muntu tubatunulira paalamenti tugitunuulire yonna tuleme kugamba mbu aba NRM be basinga obungi ebintu ebisinga kankubuulire naye kaba kakiiko nga katuddeko aba NRM 10 nga kuliko owa opposition 3 baba bamanyi abo abasatu baba bamanyi ekikola ki ekitambula kati bwe twogera eggwanga tuliwo ekifaananyi nga tetwogera nti ba NRM be bangi simanyi bano naye ababaka baffe bonna beetereeze nabo bakola ensobi kubanga bino badde babimanyi Museveni kati era ogenda bawulira baba babimanyi tebakulimba baba babimanyi gasa kibanga kikwata ku bo so ekifaananyi kya paalamenti wano kyafa ekintu ekifaanana nti baagala ssente ne kasa kibanga kikwata ku bo wali owuliddeyo agamba naye wakitukula emmotoka ey'emiliyoni 2 nga mubaka lwaki tuzivuga nze nagiganyi nowasaana baga nti tugenda okugula erediyo bagamba ekya rediyo twakizudde bagenda kubbiramu abantu omuntu w'omukyalo talina rediyo naye nga rediyo ya mitwalo 2 agikayanira nnyo eyo bagikuba rediyo ey'emitwalo egi n'atakuba motoka ey'emiliyoni 2 ne rediyo ey'emitwalo egi omubaka wa paalamenti agifiirako so bannayuganda twetunuulire tuleme kugamba nti ababaka ba paalamenti ono wa NRM ababaka ba paalamenti bwe baba bakutereeza ggwanga oba wa opposition oba wa nupu oba wa FDC bonna tulina obbatereeza. Duncan ensonga oziwulira nsonga nzuulira manyi ninaona ababaka bakitegeerako ekyo ninaona kwe nali wano neŋŋamba bakwali kuyisa miliyoni oba zali miliyoni 4 ziri ze baafuna ne mbagamba nti paalamenti ennaku zino yafuuka yakulya okitegeera kati sawa zino olaba tulina ekizibu kya covid manya kya ebola okitegeera era abantu bali basibira mu lockdown biki naye nga ebola yali abaddewoko emabegako omulundi ogutali gumu oba 2 ebola yonna ne batugamba ava Congo ebiseera biri byaja simanya ava mu nkima biki naye Congo tebabateeka mu lockdown ekyo olw'okuba ababaka baffe tebalina we bakifunirawo tebasobola kujja kiteesaako anti tebalina bafunira ababaka bawanira nze newunya nnyo omuntu akera ku makya n'agamba nti anti President Museveni yasinga ababaka abangi abatono boogedde ki ne kigaanibwa omanyi Faruku waliwo nze nagamba nja kuba omusiru naye atali gwe batasiruwaza okitegeera era abantu abamu sinza obasiruwaza nti bwetwogera nojja noga nti ababaka ba nuupu kino tebakyogeddeko ngaoli avaayo akutangira gamba anti batono naye singa kijja nga kyakufuna ssente bafuuka bangi ompulira nti wotegera nti ababaka saawa zino bagenda kulya ze ziri miliyoni 4 omukulu bwe yabagamba nti muzizzeeyo njagala ompeyo abantu 3 abazizaayo Uganda erina ebintu bingi ebigiruma ababaka balina okuteesaako naye nga tebabiteesaako lwa nsonga tebabifunamu era gwe atudde wansi noga nti nze nasindika omubaka agende ankiikirire nedda gamba nasindika omubaka agende ali yeekuse kikiriwo ezo enteekateeka kati kokiraba oli bwagambye nti Museveni ali mu kulabisa mutuufu alabise ayagala kulaga nti omuntu gwe wasindika ye kennyini ali ali mu kuyiga kweyigira kuba na sente mu nsawo ompulira olaba Duncan mutayimu y'Ebola essaawa zino ab'emubende babagadde abamu tebalina mmere abamu bakoze eki gw'ogamba nti ate oyisaayo eno kagundi ti ate bampe ssente kyenkugamba naye nga nti Museveni ate wabe n'enkola gy'akola yekulabisa nungi ompulira nti bw'aba abalabisa nga mmwe temuvuddeeyo avuganya owoludde oluvuganya otudde naawe olinze bongeze ompulira omubaka ogamba nti olwanirira abantu naawe otudde tewali yali akukyazza n'ogamba naye munnaaye tuli wano naye waliwo etteeka eriyita bagenda kutwongeza essente atani yakyogedde kalina Museveni bwe yatudde wansi n'agamba naye nange nga mukulu Bobi Wine bwe yagamba kambalabisa naye n'agamba kankoleki naye kangusoolera omusooka embalabiseemu n'agamba naye mumanye kiri eno nti nedda nze netteeka ndiganye ery'okukola ki ery'okubongeza ssente ne bwanaaba abongezezza ssente nga bwe bagaba 226
tewali buzibu Eraja kwekwasa. owulira bw'aba abongeza ssente naye nga kati ssaawa zino asoose kukola ki kukulaga nti gwe munauganda agamba nti nze nalonda omuntu wange anwanirira akulage nti tolina kyakulwanirira naye kennyini gye yajja kusaka ssente azifune atambule akolite ki naye nga ebizibu bingi ebiruma bannayuganda palamenti eno njagala kino nkisindike wannambemu ne Farouk Ali mweggyemu ekintu ekigamba nti abopposition batono kintu ekyo kintamye lwansonga bwe mugamba nti batono lwaki kye bateetaaga bakisimbire kuuli abatono Nibafuluma ne parliament. owulira ne bafuluma parliament ne batuula ne ku madaala Tobalabangako nga benanise. ompulira naye naye ekyabwe kye baagala mbo kye balaba kye bafunamu abatono basirika ne bagabaye tuli batono naye bwe bukyanga opposition yonna oba FDC oba ki bonna ffe be tuyinamu essubi tugamba nti opposition abatuufu be twatuma balina kuba bannuupu ne bwe muba abantu musanvu nalabako wanene abaka bannuupu bakansala baali mu kesi mu kansala oli aleeta kiteeso kino beekandaga ne bakola ki naye bano ekiteeso ekirimu ssente tebasobola kwekandagga basigala mubawanika olaba ne Bobi Wine. kyokka olinaja nagamba nti anti batono olaba ne Bobi Wine. Bobi Wine luliwe baali bongeza ekisanja baali abantu aba babiri Bobi Wine azaake bakuba parliament yonna abasajja batandika oyitamu n'amakooti kati wano lwaki bwalabye yaba bakuba nti lwaki mutweyongeza tekyetagisa kuba bangi uliriza kamale okuwulira kino bwe tuba twogera kuba MP abalina obukugu mu palamenti okwo toyinza kujjako Ssemujjunganda oyinza omujjako kakati oba tosobola mumujjako ate olinaga nti ffe twatuma tumanyi bannuupu opposition yonna ina y'abakugu ab'enjawulo waliwo basaalirwa Asumaani si mukugu kyokka nga ate siwaki si wa nuupu kyengezako okulaga nti abantu aba bateeka akazito muleme kateeka ku nuupu yokka mukateeka kuba MP bonna abaliyo kakati uliriza kati ngenda kuwa amendment eno yabadde eyita yabaddemu ebirungo abantu bye bataategedde ebirungo bino byabadde bigamba bwe biti nti MP amaze mu parliament emyaka 10 bwagenda ku NSSF esekomweka ku sente ze ziri zabadde aterekayo ebitundu 2 ngamazemu emyaka 10 ngawezeze emyaka 4 mwejo senga abakoleddemu emyaka 10 nengo omuntu ali emyaka 4 mwejo basakoma mweke ebitundu 2 ku sente ze NSSF zetereka mwabaddemu ekirungo ekirala MP yenanga baddeko mu parliament n'avaamu asigaze ne waba avuddemu nga bamusuula asigaze nga bamujjanjaba yebirungo biri mu obujjanjabi aba akyabwagala basajja beekolera kintu okujjanjabwa ne waba yava mu parliament aba talina busobozi bumala kwejjanjabisa Mukama Katonda ekirungo ekyokusatu kyabaddemu nti sipiika yenna ne tuddayo kone emabega mbu okuva mu kinaana basipiika bonna abazze babaawo nga babaddeko mu parliament babeere nga basipiika abo ne bava mu parliament kuba sipiika basigale nga bafuna omusaala liteeka lino lye baleese okiwulira basigale nga bafuna omuki omusaala kakati ebirungo byonna byabadde mu tteeka eryo ebirungo bino byabadde bigasa aba gavumenti n'aba opposition bonna bibagasa NSSF sente ina zikuwera ku myaka emeka bongamba nti bono no wana mu 5 bali bagamba 5 mu 5 bali bagamba 5 mu 5 naye bano bali special nnyo babatadde kwana mu emeka ana mu 5 we bateesa ekiwulira kakati esente zonna zino ze baatereka eza pensioni yaabwe bo bagamba nti ono 45 babenga babawaayoko 20%. Enga we balinda 5 mu 5 bakole ki babawe n'obujjanjabi nabo bavudde mu parliament mbude basobola kwejjanjaba waliwo gwe bali bawaddeko ku myaka 5 simulabanga tulukaya nye wano mu covid bazituwe abantu babawe ku sente ezo baganye mwebola mu covid mu abantu bafa tugenda wakulusumu
Kulusumu nawulidde emikolo bambi gimutwala tukutumiddeko nnyo Kulusumu omutumidde weka sipena omutumidde weka in fact abatulabi abalaba abatugoberera waliwo ebigambo ebyogera nga byogeddwa omuntu sekinnoomu nga ye nga nze siriimu ng'era wava ggulu agamba nti pulogulaamu eno ekkirizibwa okuwabulwa naye ng'ebigambo oli yayogedde abyogedde nga sakozi nga nze siriimu Kulusumu omutumidde bwogu ate omutejja yaliwo era bonna batumidde bwomu anti gabigambo bino wammanga Kulusumu si yenka omugenzi muzaata oyo omukazi afunye ekizibu ky'amaanyi n'obbaawe anti bbaawe ne wanaakola atya muzaata erinnya ly'amaanyi nnyo anti oyo ne wagenda ku nyanja y'omunnyo yani amannya ge Akiramu ayina limu nga nte demanyi yo yali South Africa yo akola mulimu ki mutejja Shakibu wali ne zali tumutumu agenda mikolo kubombya ni yaguze zali ne Shakibu tweyanza madamu zali gula wengine banyumiza yakaboozi ka Shakibu natumye omukolo ono atenga Shakibu ne wichi wedi amuletedde engatto maliriza ensonga za Kulusumu omanyi mu bulamu bw'essero Faruku omuntu abeerawo ng'ayina ebintu byeyegomba Kulusumu yali yegomba nnyo okubeera mu mawulire okumanyikibwa yali ayagala nnyo okumanyikibwa kyova olaba ono niigiina gwalimu era yaleese ab'amawulire aye nammwe ne mufuna kyasi nga temulina byakukola muwulira kakubye ne mugenda kantinti kakati Kulusumu kuteekateeka kulonkinga mikolo okumiitinga abantu ab'amawulire bajjirawa ab'amawulire awo kijjirawa bonna ba service provider nabo bali party of ku mukolo kakati omusajja oyo musajja watu oyo gundi Kawasa Akiram muzee nze simanyi ayina obuzibu amanyi bwagenda okusanga omanyi omusajja muzaata oyo twafiirwa nnyo omusajja oyo era nsaba Mukama amumuze mirembe sakozi anti ani Kulusumu akoze mu kimu kyonna ekisoboka naye nga toyogedde muzaata twali mukolo kugenda mu maaso kakati mukyala Kulusumu agezezaako okutembeeta agiwe naye agi agaanyi kimenyewo weetonde nkugambye omukulu yeetonde nkugambye akoze atya ajati Kulusumu omukulu abana etu tugende mbola David omu yeetonde akoze atya David omudamu kigambo yeetonde kuki omukyala ajati Kulusumu mukyala w'omugenzi muzaata agezezaako okutembeeza agi agaanyi omupya nange mwennyini musajja mukulu agi nemusangawo simumanyira mpitako muyite yeetonde haji okunyuma omusajja erinnya anti wuliriza ayina kubako vijja amwogerera erinnya lyakwata naye nga talina kugambye haji mutwale nga firi saba mweche ekintu leka malirize saba I stand with David yetonda kuki David omusajja aji owe South Africa omusama bagezeza ate namwe mwennyini kati aji ngenda kwa ekyokola yako kimu nze njala kera kubira essimu age nga Kulusumu taliiwo agaye kakati esaawa ya leero jankwale osakoze wakanga tagenda gaba bintu mukyere ku muzikiti mbakateyamba wabula nga ayogera nga ye aji olwo bagumanyi interview n'agikola okujjako era wanagamba nti nze bigambye ebituufu okujjako ng'agambye nti nze eyatutte mukyala muzaata yana mwenye ojja kuwandika eyatwala mukyala muzaata wuuna ayogedde byegambye ebituufu wuliriza erinnya muzaata lyalidde nnyo era ngenda kubuulira anti wuliriza erinnya muzaata Akiramu talitukako wadde mu kakoota kyekimulemya Akiramu byonna awase muntu wagende Akiramu yajjeeko gundi wa muzaata yajjeeko Kulusumu wa muzaata kitegeeza ng'oli akyalina makagooli ge yamulekera gwe toyina erinnya lye wali wambooli abakomedi
okitegeera ekyo kye Mwasulawa si wakiramu wa Muzaata we yamulekera Akiramu ewewa Akiramu ngagali South Africa Makai gali South Africa ntayinaawo South Africa ayinayo oluwa mawuli tutwalewo ewa oba Muzaata Makai afaga tunze mpazi Muzaata nyumba yagitonda Makai afaga tunze kati kamaloko buli ekyokubiri kankuli ekyokubiri olw'obunene bwa Muzaata olw'obunene bw'omugenzi Muzaata Allah amusonyiwe byamusobako n'ensajja yalimu bambi era nze nkakasa banetwe okumuzaata obubonero obw'amaanyi kubanga ngenda kubuulira Muzaata waba yasobola okontrolinga omukazi ayina amaalo bw'atyo nga tagenda mawulire wadde okulabako muguli erimu kubanga lyeyamala naye ng'amaze kufa n'alyoka afuuka ekisekererwa oyinza okwewuunya Muzaata nti yali musajja mekete okumukontrolinga omukyalo oyo okutuuka ku sseeryo tetwalabako ffe kubanga ngenda kubuulira omuntu atayogedde tomanya ntegeeraye oyo omukyala teyajjako mawulire ku bbanga lya Muzaata lyeyamalawo era ne tugamba nga ffe twesimisa haji na kintu kye tugamba sheeka ayina ekintu bannaye sheeka ayina ekintu naye ekintu kyamaze sheeka kuvaawo omukazi n'ayatula ne tugamba sheeka nga yali w'amaanyi kakati olwaleero ono omwana Akiramu nze embaga zaabwe ezo ze baleese simanyi mbaga simanyi biki kubanga ku Lusumu asuubira Akiramu agenda kukola embaga esobola osinga ya Muzaata gye yamukolera kubanga nze nkakasa Muzaata yali mukyala w'essibu nga muwoowe gwe yayanjula yagamba muwoowe mwanjule bwino bwagamba ne mu kooti wano babadde bakayanira bwino bwagamba okiwulira kiyinza olema Akiramu okola embaga mawuuno kati anaasitulani anaasitulani Muzaata bw'aba ali ku mukolo n'okugamba obwe nti Muzaata yaliko wali kyamalanga okuleeta abantu Akiramu agenda situlani anti Akiramu ku Lusumu ate ye w'amaanyi ku Akiramu kyekikuwewuunyisa ku Lusumu ye w'amaanyi ku Akiramu ekyo saagala era abantu abanajja bajja kujja kulwa ku Lusumu naye Akiramu sibalabawo mpozi maama we ne taata we ne baganda be Akiramu ayina namungi w'omu nga Akiramu talina ku Lusumu kambuza ekibuuzo nga Akiramu talina ku Lusumu ne bagamba Akiramu ayina omukolo ekyengero ogendawo nga sisi ku Lusumu n'abanagenda ate nabo bagenda ku bigambo bibiri okumanya ngenda kuga nti Muzaata yali w'amaanyi baga namwandu wa Muzaata bw'otakiteekako tewali agendawo era mubukedde bona ofulubya bukedde bagakuba n'otateekako kigambo Muzaata tewaba agendawo mubukedde era egguli eri n'afuluma bajagamba namwandu wa Muzaata afunye omulenzi omuto okuva South Africa bwe bakuba amawulire okutunda mukyala Akiramu agala kuonoona kakati embaga ya Akiramu sakozi kampe ndowooza yange kampe ndowooza yange kakati era waliwo ekintu kyembadde newunye ennaku zo negamba bannamawulire mmwe mwakikola neŋŋamba yi naye amawulire ennaku zino abadde agavuddemu simanya oba kakati embaga enezze naye abakazi abalinga ono omukyala nga babadde amanya g'ababba baabwe gabasinza amaanyi tubalabyeko era ojjejjako nga nno kizibu era ng'olina kufuba nnyo okufuna oyo aligera ageza kuba mu geegi oyo omwami gwobadde naye zali okufuna erinnya azimbira nno ku Ssemwanga owulira era zali yatuuka n'abeera ne Diamond naye nga bamuyita mukyala Ssemu Ivan ate nga Diamond yali musajja w'amaanyi naye n'ensi yonna emumanyi era zali yava ewa Diamond paka leero era abantu bagamba Ivan akyabise Diamond obadde ki Ivan yabika Diamond era kumanya gundi yabika Diamond bagambanga bannayuganda Diamond bamuyitanga ani musanji simanya wa Ivan musanji wa Ivan nenga bakugeza ku muntu yakola ki mukama gwe yakola ki gwe yayita solinga ngamba kyabulabe so kakati okumanya kyabulabe okufuna omuntu nga tajja wadde mu geji y'omuntu gwabeeranga naye oba yali omwami wo oba mukyala wo ate kyabulabe nnyo kubanga omwami omukyala akusinga erinnya
kyabulabe nnyo okubanga omukyala omwami omukyala kusinga erinnya anti wano tewabaawo lugendo lwa lubeerera oyina okukola bingi nnyo omusajja ebikutuuka ne kwona omwami gwe tuba twogerako juzi yagenda mu Bungereza ne bamutwala kati ate kimagini barabadaba ye yali kulinnya nga ddene kitegeeza anti kyenkugamba anti we mbadde nzijaawo Naalongo erinnya lya Eke nakati lyamulemerako owulira kubanga Eke yali alina erinnya erisinga ne bano bonna bakoze eki batabaddemu ne famire gyava so muganda waffe Akuramu alina omulimu munene okuziba eddibu lyatajja kusobola kuziba naye yakola ekibi singa ali yakutwala mu kyalo ono yali badde amugamba munnaye amawulire tugaleke kubanga yali mututte kubanga Akuramu ono tafaananako omusajja ono yatabwanya mwannyinaffe Faride we Dubai anti nkubuulye bisobola okubaawo bisobola okubaawo byonna bangi bibaddewo era ne bamala ne bagenda so Akuramu alina okwewala nnyo alina okugamba oba yagambako mukyala bava nnyo mu mawulire amawulire baana abatatambuza ebintu bino kubanga gwe bagezaako okugjawo erinnya lyali ddene nnyo so bave mu mawulire babaagala okugenda mu bufumbo osanga Mukama ayinza obbawo omukisa ne butambula obulungi mawa ensonga zirudde ensonga nziwulidde naye njala okugamba abantu timugoberere nnyo Emboozi Mukati mutambule n'okumanya kakati nze nno obufumo bwa Kulusuumu oba embaga gye bagendamu ngibaagaliza etambule nga bwe bagirowooza naye saagala Kulusuumu n'oyaakiramuwe bakole omukolo okwagala nti balage abantu kubanga ng'ekyo ky'ogambye ti twali tulowooza tebigenda kgenda wa maaso tokola bintu lwakuba oyagala kulaga bantu ti ebintu bigenda mu maaso kola ebintu ebiva ku mutima ng'obyagala tokola bintu kutulaga nti linako tokola bintu kulaga bantu oba kitegedde kulaga nsi tintutte mukamuzanta bigenze mu maaso kola ekintu ky'omanyi ku mutima nti ddala otuusa okikola lwaki nkugamba bwe ntyo ti wano jjo ya bulamu omusajja avudde mu Amerika najja n'awasa mukazi w'embaga ya Kawumbi ne bambala n'ebiki yafiira mu kidiba ng'awuga si bwe kyali kitegeeza waaliwo question mark ku mikolo abantu abamu bakola emikolo tukole banne balabe nti ompasizza tukole bannange bamikwano gyange gye balabe nti gonnina naye nga n'omusajja yennyini eri ali ku puleesa beoba osanga nga baga nti yakola embaga yasinga ekintu omanyi wano waliwo omusajja yakoze omukolo naye nga yeewoze agenda otuuka gye yagenze ku mukolo ng'ate n'omukazi taliiyo kakati abavubuka bangi bakola ebintu ebyo nti kangulire eddankani emmotoka balage nti mujje kuki mujje ku muwala gw'abadde ayagala naye ng'ekintu ekyo kikoze kweraga tokikoze lwa mu mutima na mu budde buki butuufu kubanga olaba wano pasito omu yakola embaga n'embaga n'agikola ng'apapirira nga tamaze nakumanya nti embaga eno egenda nakuntwala mu mateeka empeta tajagizaayo tevangawo n'omusango kati oba guli luddawa kati waliwo mpulidde ennamba emu alina ayogedde kya gundi naye abasimanyi ddiini nnyo bwegamba ti empeta y'ono oli akyagirina akyalina waka era bamutwalanga mukyalaani muzaata omanyi abavubuka bangi bajja wano nga bapipirira n'omulala yali mutabani wa kijja walime nakwata siteesha nakwata gundi n'amukubya embaga molini n'atume embaga ekutta akati beeyanjudde n'okukana nga tebaliiwo kubanga embaga baazikola kulaga abantu nti tukoze embaga tebaazikola bo nga bamaze okukola ki okweteekateeka kati ekyo kyeyogedde statement eyo gye yagambye timwali mulowooza sijja kumuwasa kati akola kulaga bantu oba akola mu budde obutuufu ndi butuusa okukola ki abantu bangi bagwa mu trouble ezo n'agwa mu bizibu n'agakampapirira empasa omukazi baleme muntwalako
naye omukazi nomunene n'omukuba embaga bajja mutwala bano waliwo omukazi yapapirira n'ava ew'omuyimbi embaga ne bagikola speed olw'okuba omuyimbi abadde tankuba mbaga ng'ate ssente azirina abadde amuteka mu nju ne kati mbulabayo obutambi obutandise okuyitiŋŋana ani oyo wali Joel omumanyi mumanyi eyawasa Rebeka Jingo kwali kupapirira afunye Rebeka Jingo wapapiridde yagadde okulaga ensi n'ennyonyi agireese alaze ensi nti awasizaani embaga yaggwerawa okuwasa embaga si kwe kulaga nti omukyala akuli nnyo mu mutima ezo embaga abantu bazikola nabagamba wano omukazi womanya nti onayagala kuyiga mmotoka omugamba so ogende mu driving school ng'avugavugamu awo eno nga gobozaalamu kati nono bwe yategedde nti omukyala ayagala mbaga naye ng'agamba kanjikole naye omutima gwo gugamba ki omutima gyammwe ababiri ddala gigamba nti tukole embaga oba gigamba tulage abantu tituli bawamu tino omukolo tugulabye Dankani munajja kubuulira emikola nze oba ng'agimanyi egiyise nga baagikola naye nga egy'abantu Dankani munamawulire ate afolowinga naye bonooba omuwadde akazindaalo ajja kukubuulira emikolo egibaddewo nga bapapirira twewase mangu twewase omanyi waliwo omubaka wa palamenti wano embaga tewagiraba ali luddawa ye yaddawa njogera ku yebuyikwe embaga eyo mwagiraba ne bateekawo n'oluguudo ne balusiba baagala kakasa muve mu kigambo ky'okukakasa ojalaba nnambeemu atakakasizza ng'ate yalina ku lusumu temuve mu bintu by'okukakasa abantu nze nkugambye embaga ezikakasizza gende wa Dankani akubuulire abantu twandibagazisiza bintu saawa yonna tuyinza okulaba kulema ng'afunye yunifoomu y'obukyawe embaga ekakase omanyi nze bwebanga bagenda kwewasa mukama bateremu obwangu mu kuwasa kwabwe era banyumirwe obulamu naye nze kyenewuunya ku mukyala yandibadde nga mukyala w'omugenzi muzaata yandibadde erinnya eryo liremeddewo oli tebamugerageranya kuba kiramu gwotusibako ne bwayita wano kupakalase tumanya nti yuuyo yakiramu gwomumanyi bwomusango osobola okugamba mbu wuuyo naye nga mawulire abaddemu buvidiyo naye mukatale okitegeera sawa zino akiramu bwayingira mu katale nemawa era bagamba mutegeke kalenda ng'agenda tugamba ki kati kulya kyenga nti nze kinandibadde ngamba nti kati ng'omukyala eyali mu ngatto z'omugenzi muzaata tubadde tumusuubiramu ebintu bingi ebintu ebyo eby'omu butaala biviiramu abakazi bano okugwa buli muntu nalowooza oba oli wa kisiraani lwa nsonga nti buli bw'ojja mu butaala laavu y'omu butaala tewangaala lwa nsonga nti eba n'abagikuba bangi okitegeera kati tewangaala ogenda okola nga omukazi bambi obutaala bufunyemu abasajja bameka kati abantu nga batabagawo oba omukazi ono w'ekisiraani okitegeera nabo ne batandika okukutya neekuuma ekitiibwa kyo ng'omukazi omusiraamu omukazi eyali mukyala w'omusajja omwatiikirivu okitegeera oba ekyokulabirako va mu mawulire tolina kyogeetaaza tolina kyoyagaza mawulire abamiitingira mu mawulire gwekyoliko buli mbaga gyolaba ebeera mu mawulire lwaki gwe yo oyagala ogitembeete mu mawulire kikyoyolesa ennyo abantu kye batamanyi olinga akyali ku mudaala agamba nti kati nze nnoonya mudaala bani abagenda kuntwala nga 12 tugenda tuwagira Eddie Kenzo bamutaddeko ekijinji naye simanyi ani amutaddeko ekijinji ate lwaki no Davicom wanga 12 event endala bataddeyo ya 11 eri ludda lugogo kati oli ali kololo ate kiboke oli alanze bali abasajja kye bakoze awali obulango bwa Kenzo buna balinawo 8 ate okulagira ddala bakyamu bazze beekwese tebalabika bebaani kituufu tukkiriza naye bebaani mbu baleese Biniman ku nsonga ya Kenzo njala okubiriza bannayuganda mwenna
Kenzo ngende mulabe wadde bamutaddeko ekivulu bange ebyo bibeerawo mugende muwagire Kenzo kuba Kenzo oyo alwawo kola ekivulu ate ekivulu kye bambi yali agenda kikola omwaka ebiri egiyise corona najja covid najja kati covid bwe yajja ekivulu ekyo bambi ne bakistopinga so mugende muwagire Eddie Kenzo genda kuza omwezi 12 tugende tumukubagize Eddie Kenzo tugende tumuwagire Kenzo tugende tuwagire Kenzo na 10 na meka kyesagala muntu yenna kuliyetinga wompa era jjo nadde ngamba masiko abaana ba Kenzo bagenda mugamba mbasalayo baana zo Kenzo kibagamba kyo muntu asalayo baana wabula baana tebazisibayo abantu bewaziwa ekyokubiri baana eziwulika zokka kakati ekirala endongezo muziraba wano mawaizo okubanga yategeseeko endongo kubanga asakozi waliwo ebifo nga bakolawo 25 bakolona 26 kyogamba 25 babayikiriza 26 ekyokubiri omuntu waddemba okulanga ekivulu talaze erinnya lye ogwo si musawo gante atubekwese kino kyabadde bagamba nze ndikkirya nnyo njabu twagire Kenzo ko muna Uganda munnange Duncan kiri kyagamba mbu Kenzo walina obulango obuna balina okukumya ogwo musawo gwa Kenzo butabana ssente kubanga jo TV teka bulango bwa bwerere bayinza okubanga babukinga kabaka na bimbe abo balaba habisana bisinga abajja mu bagamba babazze kulambula kwa bategesa ira series babawa mbu babazze kuyamba bana bayinza okubanga bafulukinza omuyimbi Kenzo tewali yamutaddeko wabula agenda kufuna abantu be Hanti Kenzo yasinga omukisi bagenda kuva walinga bakoye tebajja subula anti ngamba ekintu kimu Uganda tuli milioni 45 okay kati nekyebanja okubuuza omukyalo ono Christine yaddawo jali anniversary tajiraba njamugama Christine tukutumiddeko anniversary jeri afuna tebo alafa na ruga tebo Shapiro yamaze waliwo Shapiro yamaze da waliwo ne Christine ne gundi yamaze ani Farida no Zuli naye yangambye Zuli akolagana Zuli Zuwena Zali Zubeda bonna bali awo bakyotala bonna bagambe bagala tebo kakati awo Shakibu ajabaawo mu tumuyina Shakibu abe Colorado Shakibu tumutumideko neba ngambye mbo ata asoka kwogera na mami sebo sakozi abe Colorado abe Colorado bagabe mugo bagenda okusoka kuba ku mwanjo mwami Yahya yabawe mune banne bagenda kubukinga gundi emeza mpitirivu n'abantu be New York sebo ebangambye mwami Boni wajo Washington bana etumaliriza mwebale nnyo mufumbira bangambye mufumbira muleke chairman afumbira agambye naye agenda kuba agula tebo wamu n'omukulu gwe bayita Barnabas bannange ab'Emboozi agamba Boston Barnabas je bali kyali wange kwali sone yali mweboniza obayo simanyi je bali bagenda kubanga bakwasaganya ensonga zonna ab'Emboozi mukati Boston sinabalaba mugamba Grace Kamate omukolo tugenda kola ani yagambye muve ku Grace Kamate sinabaganda Grace Kamate emusiriki laga abantu muganda wange laga abantu wano toyinawo koolina mwebale nnyo mwebalire ddala Sara Joy nkutumideko Roy Mubiru nkutumideko mwebale nnyo mwebalire ddala mwenna ne Shakibu yangambye atasoka kubuuza ku mami ogo musango mwasoka mwebuuza mami amubuuze bayina ne manager mami amubuuze akola kwebyo ebintu bayina manager akola kwebyo ebintu ate brand nene Shakibu mfocho kujana zali agenda kujana mama we asoka kwebuuza ku mami owaye ziri brand nene lwachachikola bwati bagenda musiba ku mugongo nembuuza mami kigwagamba mukansoke mbuze ku mami ziri brand nene ate zina ne manager asoko tunayegana falu wajja yeka mwebale nnyo mwebale next time